Musembere baganda bange ne bannyinaze. Musembere. Kanjira mbayimbiramu nga we mujja. Ntandika n'abantu aga. Banyumize ku lutalo Ssematalo wakati w'omwana w'embuga Muhoozi Kainerugaba ne mukoddomiwe Odrick Lwabuugo. Tabanga abange eradde mirembe mwenna abatudde ku ntebe nammwe abali ku mikeeka. Nze simanyi mundabye ne muntegeera omanyi nakyuka nandyawo ntyo nagalaali. Bwe nvayo nondaba muli olowooza nti apa noono temuve kalungi nga mutunula bubi nnyo. So nkwerabiza nnyo keeyafa jjo n'otyaba amazina ababeerawo ffe tukubuuza. Owange tozina tuli ku lume. Kale nno bwe ndifa mujjukiranga abalinzi kanziika ne jjita mmaze okulama. Ngenda okuboggoza jjita emagombe musembere baganda bange ne bannyinaze. Muganda wange w'erinnya ly'Oluwalabu wallahi sisobola kulisoma. Naye nsanyusa okukulaba. Nalwadde Halima nsanyusa okukulaba. Muwera abantu 5 mbawe ebintu kamera zange bizakutte mu meeting eyabaddeyo ku Lwokusatu oluwedde mu State House. Ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba ayagala okutigumbula mukoddomiwe Odrick Lwabuugo yentabwe. Eva kwani agenda osikira muzeeyi. Tuwera abantu 50 sharinga video. Nze njagala ntandike nga nange munda z'ebbugumu. Njagala ntandike nga nkolera audience. Ewera muganda wange kamera erikirya maanyi gammwe ate maanyi gange maanyi gammwe. Era neewunya bano abagenda mu NRM. Musimanya Museveni atusuubiza ssente. Abawakuzammwe babi ba musolo mmwe bannannyini ssente. Mwe bannannyini ssente. So ngamba nti kamera erikirya maanyi gammwe si maanyi gange. Joweeri yanna kigozi nsanyusa okukulaba. Ndowooza bannange tutandikire wano. Alvin ogamba otya muganda wange Jjuuko Samweru. Ogamba otya muganda wange. Njagala nduba we nete mwerabira okusharinga musharinge. Niga ka sharing button sharinga mu group zonna. Ngenda kubawa bwino. Eyavudde mu meeting ku State House olunaku Lwokusatu. Mu meeting y'obusika ani agenda okusikira Yoweri Kaguta Museveni tandikidde wana amanya bampita yekolera tewelabira okusharinga video eno n'okugitambuza ne banno bamanye enkyukakyuka eno gye tulimu. Elizabeth Adowa sanso okukulaba mwannyinaze wange nkwagala nnyo ate gwe nkwagalamu nnyo ak'ensusso. Alright baganda bange ne bannyinaze waliwo olutalo lwe mutannamanya olugenda maaso mu famire y'embuga mu famire y'abayeekera eya Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira ne bazzukulu be oba ne mutabaniwe wamu ne mukoddomiwe. Munnange Yoweri Kaguta Museveni alina pulaani ey'okwewamba. Akimanyidde ddala bulungi nti bannayuganda ennaku zino bali igale for the change. Baagala nkyukakyuka. Kakati nga bw'omanyi nti empologoma ne bw'ebeera nkadde etya Francis nkutumidde muganda wange Andre. Empologoma ne bw'eba y'amaanyi etya ng'era yeeyigga efufuggaza ebisolo byonna mu kibira. Tayimu etuuka amaanyi ne gagiggwa ng'ate erina kuteegera ku lunnya. Kakati n'empologoma gye bayita Yoweri Kaguta Museveni yali emanyi nti egenda kuba y'amaanyi abada n'abada ebyeya n'ebyeya emirembe n'emirembe. Amiina. Ekituufu kiri nti amaanyi gatuuse gagiwedde. Kakati alina enteekateeka ey'okwewamba ateekewo either mutabani we oba mukoddomiwe. Tambuza video Matovu Roger. Naye obuzibu obuliwo buli nti ani agenda omusikira kuba kimanyidde ddala bulungi nti olwaleero engeri bannayuganda gye balwanira enkyukakyuka bo tebafaayo ani azze oba ani azze. Kakati alina pulaani eyeewamba naye ataasigale nga yafuga nga oyo gw'ataddewo mu ntebe yamukontrolinga kati kola kino kola kino. Kakati munnange ku Lwokusatu akawungeezi ng'ayita family members bonna muli abaana be mukyala we ne bajenera abatonotono family abaana ze baawasaamu ez'amaanyi nga mu bano kogata ne bawala be ze bafumbirwamu nga mu bano
mwe mwabadde ne mukoddomi we Odrek Lwaboogo yawasa muwala wa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omumpembe gwe bayita Patience. Kakati teweerabira bwe batandise okutuuza obufofufu meeting nga tebannagenda mu meeting eno eri geno basoose kwekolamu bukundi olowooza ani Timozi yasaanidde taanedda nze ndi wa Lwaboogo. Kakati we batuuse ku tebo eri ennene bonna buli omu n'ayanja ensonga ye. Naye ate abasika ababiri be basonzeeko buli kiwayi kirina abawagizi baakyo. Nga mukulu Lwaboogo awagirwa mannyina awagirwa mukyala we gwe bayita Patience, Lwaboogo yaba akwata mu kintu. Era awagirwa nazaala we mama amuzaalira omukyala gwe bayita Janet Kataaha. Janet Kataaha agamba nti mukoddomi wange yakitwala teweerabira nti Janet Kataaha si yazaala muhoozi. Kakati ne saidi ya Museveni Yoweri Kaguta erabanga ejja kubeera seefu nnyo senga ekintu ekiw'omutabani nga Muhoozi Kainerugaba. Naye ate ne bajjenera abatono be baayise bagamba nti nedda ffe tetufugibwa bakatamiira jjobyo. Ate n'oyo omukoddomi gw'oleese tagenda kutufuga kubanga abo baana bato tebaliyo ne gye twalwanira. Ne weesanga nga kati kyetamyemu ebiwayi bisatu. Waliwo abagamba nti bonna tetubaagala, ate era waliwo abagamba nti Muhoozi ye waffe wabula nga be batono, ate era waliwo n'abagamba nti Lwaboogo ye waffe. Kakati nenja nkulabira olutalo olunene mu kiraalo nga buli omu agamba nti owaffe yalina okuyitawo kubanga teweerabira mbagambye nti pulaani ya Yoweri Kaguta Museveni si yakuleeta omu ku abo yeesimbewo mu 2026 wabula pulaani y'omukulu oyo y'omu ku abo kumuwamba nti pulezidenti wa Uganda awambiddwa abantu beyiwe ku makubo nga bajjaganya. Nene mwerabira nti bw'okyusa Yoweri Kaguta Museveni n'oleeta Muhoozi Kainerugaba oba n'oleeta Lwaboogo oba okyusizza ssaati eno gye nnyambadde ng'eddugala ojambalira ku bikukujja obuzeebuze abantu naye ng'ekituufu kiri nti esigala ssaati y'emu ate esigala eddugala. Kaakati baagala kuzannyira bannayuganda ku bwongo beewambe bokka na bokka. Naye mbasaba mubeere ku alert tukube project gye bayita Muhoozi project ne Lwaboogo project tubalage nti tekisoboka kubanga nabagamba nti bano abasajja balina enteekateeka ekola ensi yaabwe mu nsi yaffe era balina enteekateeka erulinga Uganda eno emyaka 10 bakalulinga emyaka 36 muntu omu. Kati balina enteekateeka ezireeta omuvubuka ali myaka 4 naye alulinga 36 ejo 74 ziba 72 then genda nchali bize era then balina enteekateeka ereeta omulala bo pulaani yaabwe yakutufuga emyaka 10 tubajjeko ebirowoozo. Naye baganda bange ne bannyinaze kusaba gwali ku live eno tambuza video eno tulina okuba project eno kuba nabo bennyini batuyambyeko gye kubira balemeddwa okukwatagana. Tulina okukozesa omukisa guno nga basitaani bali mu kulwanagana bokka na bokka ffe twetereze twetwalira ekintu kyaffe kwabo tetulinaako gwe twetaaga kuba Uganda si bwakabaka. Uganda si bwakabaka nti Muteesa bwafa nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akwatamu, nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bwalikisa omukono nga Ssemakookiro akwatamu. Bwe bityo Uganda si bwakabaka, Uganda si bwansikirano. Abasajja bano bajja ne pulaani ey'okutululinga emyaka 10 tubeerabire mu myaka egyo 10 bagenda tuuka Uganda bagifuule obwakabaka.
fe tubajjekolo tugambe Kastandia nenywa ebyange bibeera biwedde naye mbasaba gwali ku video ku live eno tambuza video sharinga bana abasajja tuyina kulabisa balabise tubalage nti enteekateeka zaabwe twazigwa mudda ale tezigenda kusoboka wano ku ttaka lya kintu abahima nakibagamba dda nti newaabwe Rwanda gye bava babagoba yodda kuba Kagame yabeefuulira kubamanye enkola zaabwe kaakati bayayanira nabo okubeerako ne we batudde kyovulaba baagala kuwamba nsi yaffe bagifuula ensi yaabwe kyovulaba buli muntu ow'ensonga kati mu ggwanga bali mu kumutta mpola mpola babulinga Uganda eno bagifuula obwakabaka nga teri abagambako nti okola ki naye baganda bange ne bannyinaze bwe tusuba guno omukisa nti tuyina abantu abali vibrant nga His Excellency Bobi Wine tubinula abasajja bano bagenda kuwamba ensi yaffe tugenda okufuuka abaddu mu nsi yaffe Rahmati nabakankutumidde tugenda okufuuka abaddu mu nsi yaffe gwe teebereza okufuuka omupakasi mu nsi ya kitaawo ng'omwana omujja na nnyina ali mu kweyagala baganda bange tambuza video eno n'omuntu omulala akimanye nti Uganda ne bannansi baayo bali mu buwambe lwa family emu lwakuba kyamukisa mulungi nti twalikozesezza omukisa guno nga nabo bennyini bakyali mu kwerwanyisa ne tweddiza ekintu kyaffe gwe teebereza ojjewo Yoweri Kaguta Museveni akululingidde emyaka 36 mu bugubi oleete mutabani we Muhoozi olete mutabani we Muhoozi eri emmamba ezaala omuguya wadde nga byagala okufaanagana emmamba ezaala mmamba n'omuguya guzaala muguya teri kibe kizaala mbwa kakati Yoweri Kaguta Museveni bw'aba atukoze ebikyamu byonna ebbanga lino lyonna lyalulingidde Uganda mwana wa maama atemanya ekintu kimu nti ate mutabani we agenda kubeera more dangerous than kitaawe kubanga ate ye kitaawe olaba gwe twasembeza atukoze bw'ati naye ono mutabani we ayise kakeeka akulidde mu State House akimanyi nti tumulinako nakakwata siffe twamuleeta omanyi we kinaabeera muganda wange we South Africa mu Cape Town nkutumidde omanyi we kinaabeera weewaawo akakodyo ke bali mu kututega balowooza nti tuyayaanira nkyukakyuka yennajja yajja si bwe kiri bw'oba otta emmese enkulu n'ente ogittiramu omuganda nno we yava n'agamba nti omusango gw'emmese enkulu gussa n'ento bw'oba okuba emmese eyalumya engoye zo ng'emmese zaalumya engoye zo tososola tibambi kano kato kayinza okuba si ke kaagirumye zonna zikube bukubi Jennifer Makanga nkutumidde zonna emmese zikube bukubi azironga aziwaliwo emmese yalumya engoye zo tososola eno nkulu oba nto kubanga nene ento gy'olowooza nti si yalumya engoye zo egenda kukula erume engoye zo kubanga nene yalulumye nayo yaliko ento nga mama waazo aluma engoye zo naye nayo yakula n'ekoppa obukodyo bwa mama waayo nti engoye zirina okulumwaluma kaakati neeno project gye bayita Muhoozi project simanya Odrek Lwaboogo zeetaaga kukubwa ng'obudde bukyali zeetaaga kukubwa ng'obudde bukyali bw'ojjawo Museveni n'oleeta Muhoozi oba oleese substitute mu kisaawe substitute mu kisaawe ejja n'amaanyi kakati tulina okwewala bano abanyampi bammwe okutukolamu substitute mu nsi yaffe bayeyongera otufuga nga teri abagambako nti okola ki tukozese omukisa guno nti bo bennyini bokka na bokka bakyali mu kulwanagana
naffe twetaggulule ku bukulembeze bwaffe lwabooko ejjo ye yavuddeyo ne yeegaana mbu teyeegwanyiza ntebe ya busika olwaleero asindisa abawagizi be ne batwala empapula ku kitebe kya NRM mb'obuyinza bulina okukyuka mu ddembe Museveni aleme kugwira nsi ng'avuddewo kubanga Museveni bw'avaawo ng'obuyinza tebukyuse mu ddembe mbu kigenda leeta obutabanguko bw'amaanyi naye ng'ate still baagala bukyukire mu bbo oba butabanguko bunajja oba bunaakola ki ffe situbaagala mu lwaleero ne muba balungi muli miguwa lwaboogo mukoddomi wo taata wakuzaalira omukyala abadde musota muwozi Kaine Rugaba taata wo abadde musota gwatubojja kakati mmwe neemu babiguwa ffe tubeekanga neemu bamiguwa ffe tubeekanga kakati nno baganda bange ne bannyinaze wembasabira buli omu asitula eddoboozi lyekola kyosobola ze bwe mba njogedde nga gwe tosobola kwogera sheyalinga gw'ayina eddoboozi Norman Ganja Andamani Elizabeth Adoa Nuwa Mutwe n'abalala aboogezi be twasigazawo Julius Katongole n'abalala njagala musitule eddoboozi lyammwe Muhoozi project Lwaboogo project tezirina kubaawo kubanga mbagambye abasajja balina enteekateeka oba Museveni alina enteekateeka eyeewamba okukuuma ebyobugagga bwe kuba akimanyi nti twagala change kakati alina enteekateeka eteekawo mutabani we oba mukoddomi we ffe tusanyuke nnyo nitufunye change naye nga gwataddewo mubi nnyo n'okusinga ye tuba tujjeewo embwa ate ne tuteekawo ekibe aba baana tebamanyi na nnaku bakulidde mu State House tuli bagamba ki tuli bagamba ko tutya nti tusiiba njala aba batamanyi bwe basiiba njala Uganda si Bwakabaka Uganda yabanna Uganda abalina okwerondera obukulembeze tebulina kutambulira mu nsikirano on top of that mwalitambulidde mu nsikirano nga buli mu mikono gy'abanna Uganda naye Abanyarwanda abagwira nabo bajje batufugire mu nsi yaffe apaana nze ŋŋanyi abo tebagenda kutufuga oba kufa oba kuwona tujja kutukirawo mukono obuyinza bulina okukomawo mikono gy'Abannayuganda kubanga Abannayuganda bagamba ffe tulonze Kyagulanyi mwe baani abaagala okuwamba ensi yaffe mu lukujjukujju mwe baani abaagala okufuula ensi yaffe Obwakabaka eno Uganda si Bwakabaka baganda bange eno Uganda si Bwakabaka yensonga lwaki mutabani wa Bote si afuga olwaleero yensonga lwaki mutabani wa Mwanga si afuga olwaleero yensonga lwaki mutabani wa Mini si afuga olwaleero yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda si president wa Uganda olwaleero songa taata we ye yali president wa Uganda yasooka yensonga lwaki mutabani wa Yusufu Lule si president yensonga lwaki mutabani wa Tito Okello Lutwa si president yensonga lwaki mutabani wa Binaisa si president umayo Yoweri Kaguta Museveni okulowooza nti omwana we yagenda okufuga Uganda atumanyira bayagala tumanyira kale Mukama gwe yakuwa amaanyi osobola okutigumbula yakuwa omutima omubi n'akuwa n'amaanyi g'emmundu naye ffe yatuwa amagezi Mukama yatuwa amagezi yensonga lwaki ku mulembe guno twagamba ogenda kubonaabona nagwo paka ng'okutta obuyinza ng'obuddiza Bannayuganda teri Munnayuganda agenda kukkiriza buyinza kudda mu mikono gya mutabani wo oba mukoddomi wo tewali agenda kukikkiriza so mwe baganda bange ne bannyinaze abadde mu tulo temugaa nti Museveni yabawa otulo bwe budde bannaye muzuukuke tulina okuzuukuka ku lw'ensi yaffe ensi yaffe si kampani
nti abasajja balina ogifuna mu shares, nti abasajja balina ogitematemamu, abasajja balina ogigabana. Wano mu Uganda kati olwayo tulina gavumenti wazinda baziringa nnya ez'enjawulo. Buli asanga akola kike, buli gavumenti ekola kyayo. Gavumenti esooka ye yayo Yoweri Kaguta Museveni, gavumenti ey'okubiri y'ey'omukyala Janati Kataaha ate yombi nnyo, ey'okusatu ya Jeno Salimu Sale, eyakuna ya Muhoozi Kainerugaba, ey'okutaano ya Lwaboogo, ey'omukaaga ye y'abannazirwanaku. Bonna bafuga, bonna bafuga. Naye baganda bange ne bannyinaze, mbasaba twebeereremu. Tewali muntu mulala agenda kujja tuwonye kibambulira kino. Waliwo be nalaba mbu simanya Amerika egenda kujja kuyambe nga tonneeyamba. Osobola okufuna ekyokulya ng'oli mu nnyumba weebase, Mukama ajjembu akikusuulirawo. Gwalina okusooka okweyamba ne Western Community n'ekimanya ti bannayuganda this time around bali serious. Nabagamba ne mu magye omwo ne mu poliisi tulinamu abaffe abatwagala. Era abeetegefu okulaba nti amazima ddala tuli serious. Isima kyekiro blood nabo batwegatteko bagambe nti tetugenda kutta bannayuganda bannaffe. Naye mulimu akatengo. Neno owulira oli Amerika egenda kujja etuyambe, Russia egenda tukubira Museveni. Kudiru ki? Mwe mulina okwekubira Museveni, mwe mulina okuteekawo embeerera ganti tukooye. Tewali kirungi kye tugenda kufunira kakeke. Eno gavumenti emaze mu buyinza ng'etufugisa omukono gw'ekyuma obumbula mu bwavu obungi mu kutigumbulwa emyaka 36. Kakati temulowooza nti tugenda kumujja mu buyinza tutyo just tulina okusinziira tujjeyo n'amaanyi g'omu buto okusobola okununula ensi yaffe. Bino ebigambo bye twogera ffe abamu biteeka obulamu bwaffe mu matigga. Era abasinga bagga yeekolera fuluma, abasinga ne bagga weesize ekibakadde bane bankubya amasimu va ku musajja, omusajja ajja kukutta kubanga yatusigamu ffi eyo. Ne bakitaffe baamutya omugambako kyova olaba ensi yavunda. So ekintu kye tuli mu kkola olwayo bali badde bakikola mu 9 naye baamutya. Kakati mbuuza, bw'atabanze anaabeera ani? Bw'atabanze kwogera anaabeera ani? Bw'atabaggwa anaabaani? Buli omu bw'anaatunuulira munne ati bw'anaatunuulira munne ani agenda okutuggyirawo nakyemalira eno? Bwe tuba tudduka nga tulina omulabe gwe tulumba, buli omu alina kwewaayo nti tulumbe. Totunula mabega kutunuulira basigalidde. Bwe manya kimu nti waliwo abakugoberera emabega. Mukitegeera baganda bange? Manya kimu nti wali akugoberera emabega. Manya kimu nti mu luno olutalo tulina kubeera kimu. Totunula emabega okulaba oba gw'obadde otambula naye akyaliyo. Amuwajja kuba bamusse, omulala bagenda kuba bamuguze. Naye gwe sigala ku mission kununula nsi yo Uganda. Nabagamba Museveni lwoya lwa mu nnyindo. Tulina kulwejja ffekka. Teri nkugenda kukwasa mu nnyindo zo nti nkuulamu luno olwoya. Gwalina okweyambayamba ne weekuulamu olwo olwoya. Kakati Museveni lwoya lwa mu nnyindo. Ffe tulina okwekwatakwata, okwekuŋŋaanya ne twekuulamu olwoya olwo. Lwaboogo yakoze statement eggulo. Zibanaye sina kigendererwa kyakulembera Uganda, sina kigendererwa n'ebirala bye yaboozebooza oyo Lwaboogo. Naye ate leero abawagizi sebo bagenze ku kitebe kya NRA baba musekendi nga asikire Museveni. Mwatumanyira tetwabagamba ne muva mu buyinza n'ekibiina kye bayita NRM tetuyinza kikkiriza ku opposition kuba kibiina kyabayeekera. Ne mu budde buno
kiriwo mu bukyamu kuba bannayuganda balonda pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu namwe mutwesibyeko still why kakati mbakakasa ebigambo bino bwe tuneegatta awamu tugenda kutwala omusajja oyo ezo emmundu z'abatiisatiisa nazo zirina kuuma mmwe kuba mmwe muzigula n'abasirikale abazikwata mmwe mubasasula nga lwaki omujega atufutyankira mu nsi yaffe bw'atyo atuuke n'okugamba nti abaana abange oba mukoddami wange yalina okunsikira atumanyira oyagala tumanyira Yoweri Kaguta Museveni mu Uganda eno eyaffe oyo lwaboogo ameketa n'amannyo ajja afuga effe aba generation eno olw'okuba akulidde mu ssente oyo mutabani simanyanga muwozi Katamiira Jjobya ajja afuga effe olw'okuba nti simanya lwaboogo jananti Kataha amuwagira musimanyanga nti oyo muhozi Kainerugaba Museveni amuwagira baganda bange ne bannyinaze abasajja abo batuteekamu n'embeera mbu abaana bba bakulidde mu State House nga balya Blue Band n'emmere eyokya mbu babeera bagezi nnyo mbu muffe temuli asobola kufuga ggwanga olw'okuba batufugidde mu nnaku ennyingi nga tuli amawolu naye mbakakasa ekigambo kino omusiru ne bwaliira ku kyoto asigala musiru omugezi ne bwali amawolu asigala mugezi abaana bammwe bakulidde ku mmere eyo kya yes tukkiriza naye gwe oba otunulira reasoning capacity ya Bobi Wine yakulira ku mawolu neyo y'omuhoozi oyo Katamiira Jjobya olaba ani mugezi bo basomera mu masomero gali international ffe twasomera Gomba nga n'ebibiina tubimaala busa nga tugerera namu bigere ku ssomero naye olw'okuba nti twatondebwa tuli bagezi era tubasinga okutegeera kaakati tulina kukozesa amagezi ago tutwale nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mukitegeera tulina kukozesa amagezi ago Mukama ge yatuwa tutwale nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nsanze Saala kituufu nnyo ddala kyoyogerako oyo si jeno amayinja gayina bwe ziba mpapula ze zino ze bagula ku Nassa yeetimbye ebifunfugu mu linnya ly'amayinja naye mbakakasa ng'era bwe mbagambye nti tukozese amagezi gano Mukama ge yatuwa okwerwanako n'okulwanirira ensi yaffe kubanga bwe tutabaffe tewali agenda kutulwanirira tewali agenda kutununula ate ne Mukama Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi agenda kutunyiigira omanyi kibi nnyo Mukama okukuwa ttulu n'otagikozesa saagala amagezi gano n'obuvumu bw'atuwadde mu mirembe gino bife togge tulina okwolesa obuvumu tulina okulaga obumu okulaga nti eno ensi yaffe si bwakabaka eno ensi yaffe si ya nsikirano eno ensi yaffe erina kufugibwa muntu bannayuganda gwe beerondedde si famire emu gweronze nga bano abasajja bwe batandise okuteekawo ekibeera nti be balina okusigala nga baluulinga emyaka 10 ate n'emyaka egyo 10 bakibaze bati nti bagenda kuba bamaze otwerabiza nga tubavuddeko manyi waliwo omuntu gw'otuuka n'ova yozolo wange ne bwayogera ki ne bwawemula ne bwakola ki oyo zolo wange kanabo baagala tutuuke time tubaveeko baluulinga Uganda eno family age si pate azini NRM nti pate age
Kawe njogera ku pate ojja kwesanga nono we Masaka Silvia Namabidde simanya ono we Metiana Silvia Namabidde simanyanga n'abakoba nabo bakwata wabula family eyabo abatamanyi waabwe gye bava abagala okukola ensi yaabwe mu nsi yaffe. Falondo wensabira baganda bange ne bannyinaze ku mulundi ogusookedde ddala twejjemu okutya buluuza bw'onaatiiririre ensi yo ng'ate ebikyamu ebigenda mu maaso obiraba olw'okuba otya okusiba olw'okuba otya okufa olowooza gwe asoose okufa oba olowooza gwe agenda okuba ng'asoose okusibwa. Mandela yasibwa emyaka 27 kye kyamufuula emuzira. Martin Luther King yattibwa nakati akyali mulamu. Museveni yafa dda. Oba ntegeerekese omanye omuntu ebyaffe gwe biwandiikako ebirungi osigala oli mulamu emirembe n'emirembe. Amiina. Ebyafaayo bwe bikuwandiikako obubi oba mulambo ogutambula ku nsi ze mbagamba nti Museveni yafa dda era ebbanga ly'amaze nga mulamu omubiri gwe gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwali. Yafa dda. Queen wa Nuupu nkutumidde. So wenkoowolera buli omu okwebeereramu. Ino struggle si ya Bobi Wine. Ino struggle si yange. Ino struggle si ya Rubongo ya. Ino struggle si ya Dr. Besigye. Ino struggle si ya Nubian Li, si ya Eddie Mutwe, si ya ni ya Uganda. Bukeera kumacha n'olwana ku lw'enkyukakyuka oba tolwaniridde nze yadde Bobi Wine yadde Rubongo ya yadde Ssenyonyi oba olwaniridde eddembe lyo ogende mu ddwaliro okuzaala gwe omukyala ngamba gwe omusawo aleme kukuboggolera ate osangeyo ebikozesebwa byonna ebyetaagisa omusawo okuzaala. Ogende mu ddwaliro gwe musajja munnange ng'olwadde bakuwa eddagala. Gwe owa booda ogende mu ddwaliro bakimanye nti okugulu kwo tekwetaaga ttemwako kwetaaga kujjanjabwa. Naye olwaliro baateekayo embeera nti bano tebatumalira budde. Babafuula abatalina mugaso mu nsi yammwe ng'ate bali ku misolo gyammwe gye gibasasula. Bw'omusomesa bw'olwanirira enkyukakyuka oba weerwaniridde okimanye nti omusaala gw'ofuna siga olina okufuna kuba oli wa mugaso nnyo mu ggwanga. Gw'omusuubuzi naawe njogera naawe kimanye nti omusolo gw'owa mungi. Kale n'owa omungi nga byokola bigulaba ng'amalwaliro gazimbibwa eddagala litwalibwayo enguudo zizimbibwa naye munnanga omusolo gw'owa gwe musuubuzi wange guggweera mu lubuto lwa Museveni akwekulaakulanya na mukyala we n'abaana be mu bufunze ne bakoddomirwe. Kulika yeekamu okyale Rahim. Kakati baganda bange buvunaanyizibwa bwaffe okulwanirira enkyukakyuka fonna gye twetaaga. Need your number again dear. Kale ngenda gikusindikira Kasumba Kevina. So baganda bange mu mbeera eno mwe tuli ffe tulina okwebeereramu kuba ffe tunyigirizibwa. Kino nkibagamba mwe bannayuganda mwalirabidde ku Bobi Wine nga example. Bobi Wine ali mugagga yalina obulamu obulungi naye n'agamba nti ate bano abangaggawaza obulamu si bwe balina okubaamu. Kakati gwe gwalwanirira lwaki teweebeereramu? Omusajja afuuse saddaaka ku lw'obulamu bwo. Nsonyiweko omuganda agamba bw'ofuna kaabirako naawe ng'ebigere osiitira ddala kubanga oba ofunye akaabirako. Kakati Bobi Wine bw'aba yatukaabirako ffe baani abateebeereramu? Ffe baani abaagala okukkiriza nakyemalira atufugire ebyeya n'ebyeya? Ffe baani abagala okukkiriza nakyemalira nti ne bwakita akiwa omwana simanya akiwa omukoddomi simanya ng'ate ne kawala kaabwe oba kazzukulu kaabwe mu myaka 5 ejijja kagera kuba kakuze nako kakwatemu. Uganda mwagifuula maka g'abakitammwe mmwe. Bano abasajja mubatya batusizeemu akatengo. That's why everybody angamba
yekolera fuluma, yekolera toyogera, yekolera tokolani. Then if it is not me, then who? That is the question. Ani ayina okulwanirira Uganda bw'atabanze bw'atabagwe. Ayina kuva Kenya. Tewali ayina kulwanirira Uganda. Gwe munna Uganda gwayina okulwanirira Uganda kubanga gwe Uganda ebikunyigiriza tebinyigiriza we London azaliwa London. Ebikunyigiriza tebinyigiriza mu Sweden. Ebikunyigiriza tebinyigiriza mu Warabu wa mu UAE. Binyigiriza gwe. Kakati simanya ate gwe lwaki gwe binyigiriza olina mbu simanya mu America agenda tukubira mu 7 kudiruki mamuyina okunyiga. President wange yabaga muyina akatengu temwamanya kye yali ategeeza abasinga. Mukama ayina tukwatirako n'atuteekamu obuvumo. Golowooza singa enkyukakyuka inaba Bobi Wine 10 senga tuli luddawo. Golowooza singa enkyukakyuka inaba yeekolera 10 senga tuli luddawo. Singa ina balumbuye 10 senga tuli luddawo. Uganda erimu abantu abasoba mu bukaddaana. Obukaddaana bwe kuba akabayagala Yoweri Kaguta mu 7 tebawera yadde emitwalo 5. Kati njagala obukaddaana mu 9 obukadda 3 mu 9 n'ekitundu buli omu azannye paati ye. Olabe oboyo nakyemalira asobola okusula mu Uganda. Bakuba kyannaku tatera talina waddukira kuba ne gye yaliddukidde ewaabwe Rwanda bamugobayo dda yaleka atabangudde abaayo. Kakati mu ngeri yonna tujja mufunziza wano. Osanga kangambe muganda wa Yasini Kawumira yali mukwano gwa Yasini Kawuma oba mukwano gwa Rita Nabukenya oba mukwano gwa Dani Cheyune mukwano gwa Tomu Jurunga oba bana balutakomeka Kaira kuba naye yamutta ngagamba twamukwasa Mukama. Mukama omukwasa ky'owomye mu mutwe. Muni toyinza kudda wakao n'ogamba ai Allah tukusaba otujjireko mu 7 nenga tonnalaga bwetaavu. How willing you are to outsit the dictator. Oyina kusooka kumulaga bwetaavu. Omuntu ayagala obugagga Mukama abumuwa ayina kusooka kumulaga kuyayanya Mukama nkola Mukama ntoba. Then oli wakao sebo. Baganda bo bafa abala bali makomera ogamba twamukwasa Mukama. Wali yagala ali mutujjira kutajja mujjako nga temumulaze bwetaavu. Mwina kusooka kumulaga bwetaavu n'oluvannyuma naye n'atukwatirako wabulange kisinga obukulu. Mwina okunyiiga. Mwe tubakwate wa munyiige. Kubanga nakyemalira buli kimu akibakoze. Buli kimu akibakoze. SK Kabwa mbuziza tutandikira Bobi Wine we bamusibire ruka mwali mutandikidde wawo wennyini we mwatandikira mwali mukimalira. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni buli kimu akibakoze. Abana bafa abasse atwavuwazze birimu mwali muva sente yabitta akatale ensaaji tunzi abala bali mu makomera abala bali mu ntaana abasinga bawangangukira ku byo namwe abali mu Buwarabu sije mulina okuba mulina kuba wano kuba lolabyeko Muwarabu ayayanira okufuluma ensi mulina kuba wano buli kimu nakyemalira akibakoze musobola okunyiga naye muganya okunyiga nange kyenva mbabuuza baganda bange ne bannyinaze mmwe tubakwate wa munyige wa ewava feeling z'obusungu bwammwe. Omanyi omuntu omukulu manya abala ba video eno mwenna muli bakulu olina okwata omwagalwawo najja kakati mmwe tubakwate wa mufune feeling z'obusungu. Kenvudde ndo mbazjukiza baganda bange buli omu manya obuvunaanyizibwa bwo buli omu kimanye nti bwe twegattira wamu ono nakyemalira tetumuganya yadde okwesiikira akanyoobwa.
bwe tusitula eddoboozi eriboggola ajaga bannayuganda boogedda ajja kudduka emisinde ate nga talina waddukira kubanga talina nsi mwayinza kgenda era tujja ssanga kiwedde oba lwakitula oba entebe twale tukube ekitalya mboka etandike. So kyembasaba baganda bange tubeere serious tukwataganire wamu nabagambye luno tuli mu lugendo luwanvu naye bwe mutambulira awamu olugendo namugenda mwejjukanya mugenda mweyimbira obuyimba nti songa mbeere tuba tugenda kutuuka nembawo ekyokulabirako kyabalamazi abalamage Namugongo nembagamba abalamazi abo abamu bava Tanzania abamu bava South Sudan abalala bava Kenya nenga batambuza bigere naye olwokuba baba bangi batambula mpola songa mbeere waba wakoya abalala ne bamugamba nti situka tutambule tetunnatuuka paka lwe batuuke Namugongo ne bafuna obuweerero kakati mwe sagala muyingire comfort zone nga tetunnatuuka Namugongo tusooke kutuuka Namugongo tugende mu comfort zone nga bosharinga video tusooke kutuuka Namugongo tuleke tugende mu comfort zone teri mulamazi afuna mirembe nga tannatuuka Namugongo taliyo kakati nno nembasaba mwekwate musewali ennyiike yammwe obwavu bwammwe n'ebirala mubikuŋŋaanye mutunuleeko bitunule bibaleetere obusungu okujjula mugambe nti enough is enough nabacwa tolireeti maama wange w'eŋŋonge nti enough is enough eryo eddoboozi lye twetaaga nabagamba bwe twegattira awamu Mukama Katonda oyo awulira abakuŋŋaanye mulowooza lwaki Nakyemali bw'abadde aggadde amakanisa n'emizikiti bannaddiini babadde ku bunkenke nti mugguleewo emasinzizo emyoyo givunda olowooza abantu abo gye babeera teri Katonda naye Katonda awulira nnyo abakuŋŋaanye kyova olaba naffe tulina okukuŋŋaana ku lw'ensi yaffe tuleme kukkiriza basajja bano kufuula Uganda yansikira n'omukulu wange Jamal omusomesa nkutumidde ate nkwagala byansusu Uganda si yansikirano ti Museveni bwata lwabogo kwata Museveni bwafa Muhoozi kwata Museveni simanyanga bana bakaba wasaba walabe munabo balina okufuga mu Uganda. Imagine Uganda bagifudde company nti bobe bagifuna mu shares nge executive director bwafa wadde mugamba nti oli ababeera azirongasi ba body members bakkiriza kwegamba Uganda ey'abantu obukadde abasoba mwana ekulemberwa family etaweza n'abantu 200 era be basalirawo ku lwa Uganda kyovola family emu ne bajjena abatonotono ab'emikwano n'abakoddomi batuuse okukola meeting ku State House ku Lwokusatu kwani ayina osikira mu 7 kwegamba tebalina na kwebuuza kuffe bannayuganda be baagala okukulembera wabula bateesezeeyo mu State House naye baganda bange kino nkibagamba Uganda mwagisangawo ate mulina okugirekawo ate temulina kugirekawo mudda buno bwe budde obutuufu mugirekewo mugiviire kubanga nabagamba n'emabegako mwe temuli na wate kubeera nandaga muntu za Uganda yadde passport za Uganda muyina kubeera nandaga muntu na passport za ba refugee kubanga wano mwajja mu bunda twalyanga nammwe bakulu mmwe then lwaki mwagala okutufugira obumbula mu nsi yaffe lwaki mwagala okutufugira obumbula mu nsi yaffe kyekiseera
mutambule mutuviire ffe twabakoowa dda temulina kye mwatuteresa temulina kye mwatuwola ate on top of that ne muba mulina kye mwatuwola myaka 36 mumaze okukijjayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nammwe Abaganda abagamba recently buvunaanyizibwa bwammwe naddala tribe yaffe ffe Abaganda okulwanisa Museveni tumujje wagende then kye kiriwo nisi ffe Abaganda buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusajja ono tumugobe mu nsi yaffe buuza lwaki kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Yoweri Kaguta Museveni ettaka olutalo yaluteeka ku ttaka lyo ate naawe n'omukoonera muntu ono yewaffe n'omukwata ku mukono n'omuleeta mu ddwani y'eruweero n'omulaga abaana abalwanyi baddamu amaanyi nti Kabaka ayogedde ono yewaffe twaleetera tribes endala ekizibu okubonaabona kwa tribes endala nsobi eyakolebwa ffe Abaganda kati buvunaanyizibwa bwaffe okutereeza ebyo ebyasoba ne baganda baffe be basobezza gye banaatwegattirako nga banyiize bagambe enough is enough kati buvunaanyizibwa bwaffe Abaganda gwe sharing video eno okujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tupevingire bannaffe kkubo aba tribes endala mwe twabateera emisanvu kubanga omusanvu gwe bayita Museveni kiriza Obaganda ffe twaguteeka mu kkubo lyabwe kakati era buvunaanyizibwa bwaffe okutereeza oba okwerula ekkubo eryo bannaffe bayitemu oshege nabo gye banaawulirira omulanga bagambe nti bannaffe boogedde tubeegatteko temwerabira mu lusuutirizo olwo okwekkiriranya okulekawo abaffe byebizze bizza Buganda emabega kubanga ne mwaka gwa 1962 nga tweteekerateekera obwetwaze mujjukire bulungi kitwaleka Beni Kiwanuka omwana Omuganda ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka tugende n'Obote omulango Obote natta Kabaka ne tutayigira mu nsobi eyasooka ne tujja mu 1980 mu December Museveni yakayingira ensiko twalina ebibinja by'abayeekera nga mwe mwali n'ekyomukuluutako Mekayiira omwana yeddira embogo ne tujja nga tukuulita n'omuzingiriiti Omunyarwanda mutalina Gunnauganda n'ofunda Obote yali Munnayuganda najja n'atukola ebikyamu byonna ku kye yatusuubiza teri kye yatuukiriza of recently Ssaabasajja babadde bamuwadde obutwa golowooza anayinza okuwa Kabaka obutwa nga si w'amaanyi nnyo anayinza okuwa Kabaka obutwa era yamuyitawo so kyenva ŋŋamba okwekkiriranya okusonyiwa amangu obutasunguwala okwerabira amangu byebigenda ossanyawo Obwakabaka buno ate n'Obwakabaka obulala kijja anti nabagamba ki mu 1966 Obote bwe ayagala okuweera Obwakabaka mu Uganda yonna yakuba Mmengo Obwakabaka obulala teyalumba bwetegula bwokka nti olaba bakubye Mmengo naffe ffe tuddako kakati kino ekizibu kirina ttandikira no mu Buganda kirwanyisa nikibune amawanga amala kubanga nabo tebali seefu nti badde batandikidde ku Kabaka okutta naye ate newaabwe kigenda obusinga bw'Olwenzululu Omumbere yalegako bwe bamuttira abasinga nga naye yennyini olwaleero muwambe wano ate mu Buganda bamuwambira Kampala tasobola kugenda kulamula Bwakabaka bwe kakati mbagamba bwe tunaafuuka ba whistleblower nitufuwa firimbi nti ekimala n'abalala bakoowa ddamu Abaganda nno kambabuulire kino ekigambo nina mukwano gwange nali Arua eyo mu 2019
kyava ngamba abaganda mwe kizibu kya Uganda muli batiitizi nagana yensaba mutuweemu ku Buganda emyezi 5 mwe mujjene waffe mulikomawo nga tutereezezza ate ng'olaba naye yalina point. Kakati kyembasaba tukkirize nti ffe kizibu kya Uganda ffe twaleetera Uganda obuzibu ne regioni za Uganda endala zonna obuzibu zaava wano mu Buganda. Tribe zonna zibonaabona lwakuba ffe abaganda. Kakati bwe budde ffe abaganda ffe kennyini tunule Uganda gye twebbikira mu kitaba. Bwe budde ffe abaganda tuoze olugoye lwe twateekamu amabala ng'olugoye olwo ye maama Uganda. Buvunaanyizibwa bwaffe, buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo, buvunaanyizibwa bw'oli okutereeza Uganda gye twayiwamu amabala. Uganda yali ensi ey'emirembe. Twaddira ne tugiira asidi yonna n'efunyala feeseti. Uganda yali ensi omukazi embooko. Twaddira ne tugiira asidi nga tuyita mu kuleeta omusota mu nnyumba. Kati omusota gutandise tubojja ffekka na ffekka. Gumaze okutta abaana ba Buganda, gubamazeewo of recently gwabadde guwalampye n'emmengo era gutuge kabaka. Era mugamba nti no tuli safe. Ngera mmwe temunyiga nababuuzizza mbakwatewa munyiige. It is the right time. This is the right time. There is no right time senga tebeera eno mu kunyiga. Kale tubadde n'omukisa nti tubadde tufunye omukulembeze ow'omutima ogutateeterera nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuyina okukozesa omukisa guno bannange mmwe ate kino nkibagamba bannayuganda bannankyukakyuka bwe tusuba omukisa guno ebisigadde buli omu alindirira enfambi, buli omu alindirire kufa nga munaku emponga byoya, buli omu alindirire okufa nga yeeri enkuta, buli omu alindirire okwebaka nga osuze makaya, buli omu alindirire okulaba ku ntaana ye. No, nakubula ogambe nti ffenna tuli bannayuganda baleke okunenya ffe twabaleeta. This is the business center. Buli ssiga lya gavumenti litudde wano mu Buganda, which means ffe tulina okubeera ba whistleblowers. Mwanyinaze kkiriza oba gaana, ffe tulina okubeera ba whistleblowers. Abalina okufuuwa firimbi, abalina okukuba gwanga mujje ne mu mawanga amalala neetuuka. Kubanga tosobola kwagala kukulembera Uganda n'otandikira ggulu omwoto. Okitegeera? Tosobola kwagala kukulembera Uganda n'otandikira ggulu omwoto. Oyina tandikira era wane waffe mu Buganda. Dennis kyoyogedde si kituufu. Toyinza kiteeka kale ku kyakulya nkwe. Weewaawo tuyinamu abali b'enkwe. Ekyo tekiva, ekyokulya enkwe tekiri mu Buganda, buli wamu waliwo abali b'enkwe baawo. Justice mmanyi tuli ate ffe batiitiizi nnyo. Ekyokulya enkwe ndowooza oluko olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lwe lwa Yuda lwe yalyamu Yesu. Mu bika by'Abaganda teyayinaamu muziro. Era mu masaza g'Obuganda 18 yali tava Buddu oba Singa oba Busujju oba Ekyaddondo. Ekyo kiri buli wamu mu Uganda wange. Ekyo kiri buli wamu. So mbasaba buli omu mu kiti kyo weebereremu. Naddala mu Abaganda mbalekedde obuvunaanyizibwa obw'okununula ensi yammwe. Njogedde nnyo bannange leero, naye kansuubire nti bye njogedde bibanyiikiridde ddala mu mutima. Malaze
Abasajja Uganda bagajifula yansikirano naye mbalaga meeting mwe batudde nga balwanira obusika era omukoddomi ne mukoddomi we ne baagala okwegwa mu bulago nze nino sikira taata aga Muhoozi alina okunsikira kubanja kubeera safe mu mikono gya mutabani wange ne Nyazaala agamba nti omwana sinze muzaala mukoddomi wange yawasa muwala wange Patience gwe bayita Lwabogo yalina okusikira Uganda naye ng'ate omulamwa gwa kwewamba bagambe nti Museveni bamuwambye tujaguze tuyikene ku ngudo naye ng'ate yagenda okusigala ng'afuga ne mbagamba nti bojjako Museveni n'oleeta Muhoozi oba okyusizza saati n'eddugala n'ogiteeka ku bikukuju naye ng'esigala yeeta era ekkalalume ligenda lisigala kusigala nga liwunyirira ggwe ajambadde so mwebereremu Buganda tuleme gifuula Bwakabaka kubanga bano abali mu gifuga saabagikulembera kubano si bakulembeze bafuzi baagala gireka matongo kakati buvunaanyizibwa bwaffe bwange naawe bwe mwannyinaze gwe muganda wange okutakabanira Uganda okununula Uganda gyoyagala abaana bo babeeremu Uganda gyoyagala abaana bo balivingiremu gwalina okugimakinga tudde Uganda mwoyagala enguudo ennungi gwalina okugimakinga mu Uganda mwotayagala nguzi gwalina okugikola Uganda mwoyagala eddagala mu malwaliro gwalina okugikola Uganda gyotayagala mu kitta bantu gwalina okugikola teri agenda gikolera wano newe nkusabira nti zuukuka gwalowooza nti oli muto nnyo nakugambye toli muto nnyo okwenyigira mu nkyukakyuka y'ensi yo sharing a video nno njagala obbasibwa naye saagala bbeerekereza kuba ebyokwogera nkyalina bingi gwalowooza nti oli muto nnyo nti tonnatuuka mu myaka gibeera mu nkyukakyuka tewali myaka girina kubeera mu nkyukakyuka n'omwana eyakazaalibwa bwe kiba kisoboka asobola okuyingira enkyukakyuka kubanga naye ekinyigiriza taata we kyekimunyigiriza kuba taata bw'ataabe nakasente omwana tagenda kufuna sukaali w'amata so toli muto nnyo muganda wange okwegatta ku nkyukakyuka Nelson Mandela teyanyumirwa ku nsi kubanga obuvubuka bwe yabumala alwanyisa gavumenti y'abakabuulu eyali ebafuga obumbula era n'asibwa emyaka 27 obuvubuka bwe n'abumalira mu kkomera kyokka ate n'obukadde bwe yabumalira mu kkuba biraka eby'abazungu bye baaleka bawomoggodde mu nsi ye kwegamba omusajja yafiira mu myaka 9+ alabika yawummula kuba yawummula yali 98 n'afa 2013 kitegeeza yawummulayo emyaka emeka emirimu gy'ensi emyaka nga 14 ye mu nsi yanyumirwako emyaka 14 gyokka kakati gwalowooza nti oli muto nnyo naawe alowooza nti oli mukadde nnyo okwetaba mu nkyukakyuka y'eggwanga olimba okuze twanirira ensi yo ne bw'otaagikungule abaana bo bagenda gikungula bazzukulu bo bajja gikungula ffe twatalafiya oba tufa oba tukola ki as long as twagala kuteekawo Uganda ate generation egenda okuddako nga mwe muli n'abaana baffe ne bazzukulu baffe gye bagenda okweyagaliramu Nelson Mandela teyanyumirwa South Africa naye ate olwaleero bazzukulu be abaana be n'abantu ba South Africa bali mu kunyumirwa South Africa gye yatakabanira y'ensonga lwaki naffe tuva mu Uganda ntuddukire South Africa tugende tunoonyeyo akawogo nga batugambye wali omulyo tebereza abafuna obwetwaze mu 9 fa abafuna mu 9 tetunneefuga betwasooka okwefuga okumala emyaka almost 3 bo kati beefuga
kyenvudde mbasaba muganda wange tambuza vidiyo eno nakyemalira bakimanye nti buli kye bakola kamera zaffe zikiraba ate tuli beetegefu okukirwanyisa kubanga ku mulundi guno tuli bumu. Bannange mundeke nzire ebutambala mpummuleko tunasinkana olundi baagala nnyo naye temwerabira okutambuza vidiyo yenze yeekolera.